kuda ku stage okirowoza buli abadde ayimba n'ensaawo yaleero ayimba wayagala ewo n'ayimba kitone ki nejo yafulumiza oluyimba era teryamukwatako kubanga gwe mulimo gwasaanidde okukola era gwe yakola nagwo nga era gukola mulimo gwe kubanga eri wabanga yeesimbawo ne bamuwangula nadda mu bizinesi ye era singa yali musawo yandize mu ddwaliro kati yaddayo mu bizinesi ye mu kuyimba era gavumenti emuwagira n'azimba okuyimba ku stage okujja ku stage ne bana aba artists banabitona nabo tugenda batuuza tubateeketeeke bulungi kubanga tetwagala ate ekivolo ku kivolo kya byabufuzi ebyobufuzi programu yabwe yaggwa bwe neetuuka ojja kuddawo wesimbe kubeera akalolo batukakume nga tulabye omulala asingako tujja tutubuulira nti ate kabadimada Uganda basalawo kati bwabanga tugenda okutegeka ate bano abayimbe nabo naye agiremu abo abayimbi tubategeke n'abakola federation eyaabwe naye era ajja kula obukulembeze buno obw'abayimbi bw'aba abwetaaga naye tujja mulonda kubanga wano waliwo obukulembeze obw'enjawulo olwekyo tetwagala gata bintu bibiri nga te tebikwatagana naye mukama mulungi nti bwe tutuuse ebyekuba ebukondo okumala emyaka nyingi ate tukakanya tugamba katugemu ekyobuvunaanyizibwa ekitutuusa kyetwali twagala emyaka gino gyonna kati bapromoters bonna mu Uganda bekozeemu ekitole kimu federation Uganda Promoters Federation egenda kwewandiisa nga yeyokka ejja kubanga etongozebwa mu Uganda okuba nti epromoting ebivulu ate nga ne gavumenti egikwatirako kugamba naffe abanabitone tufunye engeri gye tufunamu eddoboozi okusaba gavumenti okututeeramu akasimbi tusobole okutambuza omulimu obulungi tusobole ate okututeeka ku levo ndala twakola dda embalirira nti bannabitone mu Uganda obanga bali organized bulungi nga tubateereddeko embeera esobola okukola bizinesi basobola okutukuŋŋaanyizanga ssente ezigenda mu kyagi bakiyita kyagi ezigenda mu ggwanika nga triliyoni 3.4 triliyoni 3 zetusinga okwetaaga olwaliiro kubanga kati bajeti yaffe tuli mu kusasula mabanja okusinga ze sente zetufuna naye nga zino bazikolera wano ate ne basobola n'okusuubula ebweru olwaleero kye batandiseeko omulamu omutuufu ogenda okututuusa ku triliyoni ezo zetwali twabala okuva 2014 nga tetuzifunanga olwaleero tuzitandiseeko okoze otya okubagatta kubanga bonna bazimazeewo tubadde bamukisa nti genosale ye yabateekako amaanyi naye nga balinamu ba vision bearers omusajja gwemala wuno ng'obugalubindi alinga omusirikale naye nga wabulijjo bamuyita kiyenzi n'abalala banne basobola okukola omulimu guno ne bakwatagana ne operation wealth creation kubanga era yekitongole ekikola ssente bwekyalaba mu programu mu mbalirira nti basobola okukungaanya ssente nesalamu okuboganizinga kati omukyala Esther wano nanyemisera emisitsi era yataddemu obudde n'abatuuza ne basoma ngeri ki gye basobola okwegatta ngeri gye basobola okufuna ssente mu gavumenti ngeri ki gye basobola ate nabo okukolera ssente mu gavumenti nabo ne bazaayo ne bawa omusolo ne tukanya kati balina balooya kati kyasi kyekiri ekitongole ekibinja kyetwagamba kyabataasoma kati balina ba professionals abasinga naffe abali mu ofiisi balina balooya balina ba economist balina URA esobodde okujja wano ne banyumizaamu ne bayitiramu sipiika bamutuuseeko buli katundu ka gavumenti bakakutteko kati tutegeeraganye ate tebikyalimu byabufuzi nti kati bwonaako bagundi bwenaavuma gundi wenja okufuna sente wenja okufuna wempitira nedda kati tuli wansi w'ekibinja kimu tujja kukolera wansi w'amateeka ga gavumenti buli gavumenti yonna eneebeera mu Uganda ejja kurecognizinga nti ne sekita eno gyotasobola okuyisaamu amaaso busimbi ekisooka kwe kutereeza etteeka corporate rights and neighboring rights bagenda ditereeza era tugenda kukwatirawo mu tutereeze such that intellectual property value y'omuntu y'ebintu ebitone byabadde ayiye byalina bisobola okuvaamu ssente nga ziri protected n'oba afudde nga radio bwe yatugendako nti ennyimba ze ne byeyaleka wansi bijja kusigala nga bafuna ssente ababe nga bafunamu kubanga alina omulimu gwayireka ng'akoze ate gukyatambuza gukyakola ekyokubiri kyabuvunaanyizibwa okubaweereza ssente kubanga nabo bakungaanya emisolo mba mukyamu ngamba ssente zibagase zagasa omuntu kinoomu nezijja kugasa zijja kuzimba federation yaabwe kyekisooka
ekyokubiri bajja zikozesa okutondawo sente endala. They are going to become wealth creators. So eyo investment government egana bateekamu sente ebasiibyamu sente nabo bajja kuzikomyawo ate bazikomyawo mu ngeri nyingi nti owaredi ajja kuba afuna sente ono ayokyeko kwafuna sente owomusolo akukunganya ekifo nakyo kikola kati hoteri zibadde zikyali awo nga ziwubadde nga tezikola bizinesi era tusanze wano abaana tebaswiminga naye nga wano bataddewo ekivulo kyabwe teri buli omu ateeka okulwanira kujja wano abavubuka bajja kuba bakola emirimu tetujja kubalaba ngaabobulabi ngaababbi ngaabavuma ngaabakola ki nebigambo byabajjo byabadde ayogera kati bigenda kukyuka ajja kuba byogera mu bizinesi tamuzi zokka era tajja kubeera mwangu wakola dakiika nga promotinga mosquito nets abantu barimo okulwala bamuwa sente n'olwekyo twagala promotion tujjemu cartoons zezipromotinga okusanga wali nga zipromotinga ministry of health kubanga abantu b'ebitone wano webali basobola okwogerera bannaabwe ate omuntu n'aba nga amutegeera afina amasanyalaze nti ayogedde buli omu amumanyi n'olwekyo kijja kwanguwa nnyo sente okuzizaaza abannabitone abazisaanidde mu kifo ky'okuba nti actually mwe twalibadde tubeeworako sente when we are broke because the promoter is promoting money. So if a promoter is the one begging, then he's not broke because you are him against another. And then a federation which speaks with kubyali nyango kola business namwe nga tetwogera lumyo nga tetudde bose le Mungu mu butuufu ministry ya gender labor and social development is like an empire kubanga tena kyetakola mu barema bali butundu 12 million people elderly person 1.6 million people abakyala is 52% of the total population. Abana abato under 35 is 78% of the total population. Workers, everybody works. Okay? Where don't we touch? We almost touch everywhere. So, wabako ina amakuni akamu kakatambura mpora haizo utakutambuza mangu. Wabawa akamu kakali organized a bit kahizo kusika. Katechama chara chibades chinsuka katingena mekore chama chara ngamunana in only one weekend. By the time I come back I have met almost half of Uganda. Kakati babangwe dechino. This is an organization that is now beginning to move to make business. I feel so excited about it. This organization, we don't blame you for it. Nti akapati akamu kare under Ministry of Justice and Constitutional Affairs. But it's part of the Ministry of Gender which takes it up. Another part is under the Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities. Bakukate watani wildlife. Human being and wildlife okay? Naye baina amatundu kewaska kubanga not many people understood the sector. Creative industry ya wetutuuse tujja kwetaaga okutuula n'abakugu nga bava mumwe bano balawyer bano ba economist your president and the leadership tutuule ne performers na other domains. We have about 6 domains, all the other 6 domains, and we see how to streamline the business to ensure that by the time we open it up, it really attracts the attention it deserves to service sectors as later said. Those abamu badde tebanagitegeera. Twetaaga gye basomesa mu kibiina, nga bwe muze mu kibiina ne musomera ennaku 4. Naffe twetaaga abakulu abalala. Tubatuuze, tubasomese 4 days nabo nga bali mu retreat ng'eya Kyankwazi. Okay? Tubeeri nga tumaze okutegeera business bwetambula era nga gavumenti egenda gisupportinga. Twagala supportinga group emu ate eri naye eveeyo etandika okulwanyisa group eno gye tukoze ki gye tusupportinze. Twagala bonna tubasupportingire wamu. Tubadde tulina omwitego gwa sente nga oluusi ziddayo n'okudda nga buli azisaba
bagenda okutunuliramu nga tebalamu business. That's what we must construct it as a business form. Tulina ne sente endala ezijja mu grow yo ezenga eyamba abakyala bokka nga twagala kubajja ku level eyawansi gye babadde bafuna sente za microfinance to get into growing their business macro. Ate wano tulinamu ba promoters abakyala, tulinamu n'abalala abakyala abali mu kuyimba. Business zaabwe zive ku micro zigende ku macro, ng'asobola okuleeta omuyimba ow'ebweru oba ye kennyini n'atutwala ebweru. What is available now? Tulina business nyingi nnyo ebweru, nyingi. Abantu abafeeri stress betusobola kubamalako mu dakiika ezo ne batwa sente bangi nnyo tosobola babala. Naye kutako ntubaleeta tunakuza bizinesi yaffe nga tusobola okugarantinga nti bwetwala abantu 20 bonna bajja kudda nga bwe bagenda. They love our music, they love our creativity, they love the way we communicate. Omuntu ajja wano n'akola ebintu ntwawoda bulikikemu n'abyudinga story mu mutwe gw'omuntu oli n'ategeera kikyayagala okukola ne stress nekugwako. Naye nti babadde batuyita bwe batunuulira mu the way we are organizing ne bagamba wano ojja kuleeta abantu 30 omu yekka yagenda okukola ki okudda awaka, abasigadde bagenda kubujjamu. One time I went to Ghana, somebody 2-3 people they were performing. When they invest in kuba basulanga ono ng'asula wali onaku ng'ate oba kubira simu batunulirako kyebagala kujja batimyerawo nga ndaba mpaka lwetuddayo. Naye lwaki omuntu omutwala ng'omusibe ng'ate alina eddembe lye ng'amanyi kikyokukola olw'okuba nti bali batya nti tugenda kusigalayo tulinga abalina ekintu twagala okutwala ewaabwe waabwe sitewanyuma nnyo nakubeera. Uganda is much better, million times better than any place. Naye olw'okuba ebyenyingiza bitawanya bati nti oli ajja kubulira omu ate oluusi akole. But now that we are streamlining the business, we want to grow the cultural expo. Go and export what we have, and that is a very, very clear business. Togenda kuyingira ng'omanyi enjawulo yo yenkanaki. Ogenda kutuuka wali ku kigolo oba okulinnya ennyonyi ng'omanyi nti nabwo obukadde bwange 20. Obwo buno obw'okufuuwa akasente is additional what? Advantage. Naye zange zikoze ki? Weziri wano ziyingi. Kapasa y'okudesorganizinga abayimbi bano yasonga abetekisi n'addako balamuye musufu nnyo ayina akasente ke. Disorganizing anybody who has no money is a very simple thing. Naye twagala bonna bafune sente ate buli omu abaine integrity, ayina ekitiibwa kye. Okay? Ayina ekitiibwa kye kubanga Uganda kati kusaawa eno ettaka terikyeyongerayo naye abaana bo tukyayongera okuzaala. Si bwe kiri? Yes. Negyo wazadde naye leero osobola okuzaala nga sikwesiga. N'olwekyo where does the youngest population, if a young population like Uganda has the youngest population in the world now, where does the youngest population get its comparative advantage? Ensi esingayo obuvubuka esobola okufuniramu wa. Abavubuka be balina amaanyi. Abavubuka etunuuti mu Uganda, we are the 3rd best creators. Now, yeringa enimiro nga bwogamba nti n'ettaka lyange oba nenente naye twakwasi nagiweereza muddo okwongerezako katini nnyo okuba tuweereza omuddo ate tuweereza tucreatinga environment omuntu gy'asobola okutambulira mu mirembe gye nga tatataganya mirembe gya munne. Kyenjagadde ennyo nti mu federation mujjagenda wansi w'amateeka kubanga kibadde kijja kutuzibuwalira okusuubula abantu. Many times ministry agenda yevunaanyizibwa. So when we have all these fertile grounds available, it becomes easier for us. Tetujja kukoowa kutuula, tetujja kukoowa kukaanya. We shall not also lose patience. And that's what I want to request of you. Don't expect kyetukoze leero enkya $3 ziri wa ku account $3
chako duce yatingemu zite ko kubera ko bweze tabere ko after 2 days kasta pise kutatambi ngabo ayogera ngenda kuta awayi mukube wasenge aha chensa wabukakamu and patience atenda gara watatabere wamo sakara tukude wano ye watuke we atese muyongorale kuba ne kuita kubera na kuita tanaye wategede biriye bibyo nabitwa batemu bifu akatinza mu ntambuza mu nko mutuse wa nze bino yongo byo nanga ndabivuruka mu datikeji tota kudabo biwurira sawa usabi kubanga kirudenga kibawo abo banda akasente muri bagabana atono nanga manza nafuna zana kore kinene nyo atinza munyongere atinza kanza basoka and it becomes a bit of confusion okuma okanga na ngata mufunye ngasose nje twari tujemo sente naka katono ngate twesese Burundi twazigaba atanga twazigaba betwazibo nano bazegana. You get my point? Where shall we be placing our people? We have to occupy space where we're going to export what is making liquid cash na yenga kwenda choteleno kuteka mu ndo nga tourism way. Tourism what we put there. Ogenda kusoma wa tsoro otunurize now atembo otitanga waza kutiraba. But you see it in the business and leave it the way it is, or it will even run faster than you can even see, and you go back and make a set of research. Because that is the kind of money, liquid. That fluid money that we are going to